Chameleone Skupulama oluyimba mbu akamyu Kenya wano kaba Kaganda Chameleone yakutte bukwasi bwati abantu bawayiriza Chameleone naye ndoza bagadde kwazi Chameleone ayino kyegendereza ayinza bamuwayiriza bikine ayino kyegendereza nti ono omwana asootwala sympathy Skupulama because olimba Skupulama yadde lusoose Chameleone obuzibu bwagenda osanga bwe buno nti akayimba komwana nako kali mukutambula tebi kali serious ate abantu bakaagala kati bojja noleeta oluyimbo lwanga baluliyanga oluyimbo layini yemu olwoli bagamba Chameleone oli mufutya nkamwana oli mukwekiika mwana toyagaliza n'ebirala wadde ng'oluusi oluyimba nnyimba zombi zisobola okukola olwa Chameleone lusobola okukola n'olwa Skupulama lusobola okukola mu kaseera ke kamu naye Chameleone bayinza omunyigiriza ennyo olw'okuba nti ye muyimbi munene. Ronima ennyimba ezobbiri waziwuliddemu zombi zimanyi ozimanyi ndabanga abantu abagala okulippira Chameleone omumalako omaze emirembe nga ndabanga enkambi ya Skupulama eyasazeewo eisaawo ebeko nekyeyisa ku brandi eyo ndabanga ennyimba zino ebbiri etali concept teri Skupulama kyagenda kufumba Palaso ndasosa kiwuliramu kyamunyo okubanga era Palaso yawulira akayimba Skupulama ne kamukolera naye napikinga mu concept n'agamba naffe tusobola okukolamu oluyimba olulala okitegeera ate Skupulama era tebakusubira complaininga because oli mutabani waabwe tebakusubira kubaako kyoyogera naye jjukira Chaga yali atugambye ekedda nti yayimbanga ennyimba ng'omukulu bw'awuliramu akola ki azitwala. Chaga yafunako olutalo ne Chameleone nga tebeera ba eye to eye abaali mu ndongo wano babijjukira. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Nolima Khalifa alina bisiraani Khalifa abantu tebamwagala Khalifa kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwa Khalifa alina decision zakola embi mu bulamu Khalifa nga ndabafubye nnyo naye bannayuganda bongeredde ddala okulaga Khalifa nti Khalifa mukibulamu musajja watu naga mwagala nfe nkati nkole ki Khalifa aganaga bw'anaatwala ebigambo by'oyogedde ajja kuba akoze bubi kuba Khalifa bannayuganda tebamwinaako buzibu bannayuganda tebalina kye babanja Khalifa tebalina kye bali bamukyayeeko abayimbi bali bakyayeeko wano nga tebaganda kumanya Khalifa tali omukubbo bannayuganda tebamwinaako nsonga kati ebikola ebivulu bingi factor ezikola ebivulu nyingi Khalifa zali alina otunuulira kubanga factor ezikola ebivulu zezikola ebivulu oba gwani example esooka Chameleone yabadde face ya music industry ya Uganda abadde big emyaka gyonna hits nga azikuba nga buli muntu atya Chameleone bagandi Chameleone ali wali toyinza kutagenda because nga yali ku top the biggest artist wacho batogenda yokuki kuba omanyi ogenda funa ekisinga
naye kamiliyoni mugene mumwegendereze buli wabadde ng'akola ekivvulu yeetegeka kimu, ekyokubiri tayagala kukola kivvulu nga talinayo luyimba. Buli mwaka abadde afubanga nnyo okulaba nti abeera n'oluyimba ng'akola ekivvulu. Lwaki nkugamba ebyo nti wadde ye waakabya ennyo asinga golowooza nti ye ne bwagala bugambi ndi wano abantu bajja kujja bikoza mu kamiliyoni, naye era akulaga afaayo tuukiriza factors ezikola concert emu ku zo obeerayo n'oluyimba by the time wokola ki wokolera ekivvulu. Ekyokubiri waliwo kye tuyita timing. Timing kati mu luyimba Khalifa badde n'oluyimba timing X. Khalifa bwegambya nti timing X ateeka okuba alina abamugamba nti oluyimba luno olukola concert nga terunnogwako lugenda kuggwako TikTok ekuwaddemu buwi ne bamupapya. Kubanga Khalifa olaba music woyo omulaba gomanyi audience Khalifa gyalina mu bavubuka n'abaana ba high school abo omanyi audience gyalina ate nga nabamu abapromoters oluyimba lwe mubaddemu baana b'amasomero tobayi tobalaba muli mukali akalenzi akadde kazi nabwe kati nga bwe kakube omugere bwe kakyuka kabeera mu uniform nga kaba kabikolera ku ssomero naye kaba kava ku ssomero nga kali ne banne waako. Abamu ku bapromoters oluyimba olwo babadde baana bato n'abaana ba ssomero ku TikTok. Lwaki oba totayiminga mukadde kaabwe bacakalira nga bavudde ku ssomero bali muwulidde mukadde ke bacakalira n'obateekera ekivvulu. Manyi timing gy'ogamba balina kubuuza lwegi nga yakitegese naye kati onnyonnyonnyodde ne nkitegeera nti audience y'abalala si ya Khalifa. Nti timing ye teyagifunye. Ngeza okugamba nti factors ezikola ebivvulu zisigala zezimu kobeere kamiliyoni kobeera ani era bw'ozikulemu otuukiriza n'oba bakwagala nnyo nga gwasinga gwami n'oba gwe kamiliyoni kiba kijja kusala webanga totuukiriza factors ezikola concert. So timing ekyoluyimba tiki yabadde n'oluyimba timing X ekimu ku byendowooza nti ekyamulemeseza mu timing batekoko bamupapiza nga bamugamba oluyimba lugenda kuggwako tegeka mangu because olaba byabadde bya pakupaku. Khalifa ategese nga n'abakimanyiko batono kyokka nga ate ekivvulu kituuse ng'ate ne weekend gye kiriyo waliyo ebivvulu ebirala okitegeera wabadde ebivvulu ebya ku weekend yemu kati ng'otuuka n'ogamba eno waliyo King Michael simanyi eri waliyani nabanga brand ya Khalifa abo bonna ebenyigamu ne basabula. Kati nkubuuza omuntu anyumira King Michael asobola otanyumirwa Khalifa bajja kwesanga bajja kugatta abawagizi bajja gatta abawagizi naye n'abala abadde balina ebivvulu. Kati kitegeeza nti olaba noga weyadde apapaki obadde osobola okulindamu neweetegeka bulungi. Ekyokubiri ne sente yadde tazirina. Bw'olaba okulanga kwa Khalifa kwadde kulaga nti sente zadde zibulamu okulanga nentegeka yennyini ababaddeyo olaba stage we yabadde biki nga kikulaga ekivu kyadde kibulamu sente eza ddala. Then factor endala ne venue venue oluusi oyinza ogironda kale bya venue byanjawulo. Waliwo abakola venues nga bamuwadde yabwerere n'akugamba eri venue bampadde yabwerere kati ate ngende ku venue ey'okusasula ng'eyobwerere weeri kankolere wano wadde ng'oluusi aba akimanyi nti venue eno nyinza ottomeramu naye n'akikola olwa factors endala nti oba bayinza okuba bamuwadde yabwerere kati venue eyo nze nadde sigitegeka eya Khalifa nadde sigitegeka ku Khalifa. Ekyokubiri kati ate ogitegese mu kaseera nga n'abaana bali ku ssomero ogitegese bani abasinga okozesa venues bani abasinga okugenda mu venue eyo bazadde n'abaana famire baana bebagendayo ate mu kaseera we babeererayo ate gwe watabeererayo ate gwe wootegeseeyo ng'ate mu ekyo ekiseera tebabeerayo. Otega kyegamba nti there are things byotunuya noga nti Khalifa abantu bamwagala ne bannayuganda tebamwinaako nsonga naye waaba ateekerateekera ekintu ekirungi bajja kumulagira. Ate ekirala nti Khalifa akkirize abeereke atuleko ne promota bakoleko concert nga si yakunoonya sente nga concert yakuyimiriza linnya lye akole successful concert because esobokera ddala olunaku lw'okwata omululu n'oguzza ebbali nga gwe omuyimbi n'ogamba njagala sente njagala concert. Kati Khalifa essaawa eno sente sizayagala concert okuyimiriza erinnya lye tuula ne promoto mugambe si bya sente zazirina azifuna anti sente zikola nkyegeza kuba nti kati essaawa eno ebivvulu bino birina engeri biri mu kuzikakkanya erinnya lye kate yeetaaga concert successful concert eyimuse erinnya lye erizze wali mu kitiibwa kye kyalina obeera because kati abantu bamulaba batazimutwalanga kyakusekerera kyokka nga ate Khalifa
is a big artist. Erinnya lino okubeerako ekitiibwa kye kyakoleredde emyaka gyonna. Tokkiriza kintu kyonna kyonna kikukakkanya. David Alo bamuteekako ekivulu ne kimusaba. Yali ava bweru. Kati akomawo promota ng'ategese ebintu awo olunaku lwali lumu ne kiweewa ng'ategese empale ye egudde. Ate nga ne David Alo alina ekivulu. Kyengumba. Ne kimusaba completely. Naye yamanya nti ono ekivulu kyategese kigenda kwonoona erinnya lyange. Bwe kyamala omusala bwekiti n'ateekerawo ekirala nga yakyeteereddemu ssente ne banne ne bakikola ne kikwatayo. Lwaki takkiriza kintu kikakkanya linnya lye concert ebiyinza okuteekako enziro nekkakkanya erinnya lyo. Ebyo ebivulo beera birina abantu bebisudde nga nawo tebaddanga ngulu kivulu kumusala. Ekyo kimanyi. Kati ngeze okulaga tokkiriza kati saawa eno Khalifa yeetaagayo ekivulu kizze ekitiibwa ky'erinnya lye. Kati ate awo kyokola ebyekisente obizza ebbali noga promota twagala kivulu si ssente. Ne mutuula ku mmeeza ye promota n'akubalira nga kutta omululu gwonna n'oguzza ebbali. Ye promota asobola okuyambako ne mukola ki ne mugyayo ekivulu ekyo n'abantu ne mubafuna. Mu Uganda wano tulinayo abantu abasobola okuleeta abantu ku kivulu ab'obwerere bonna bw'oba weetaaga. Ne bw'omugaa njagala cricket over eyo gyejjuza akubuza olina ssente mmeka. Mu Uganda wano muliwo ne promota omu ow'amaanyi naye eyo dirwazi yaleeta abantu babwerere abaleeta dirwazi kola. Kati so Khalifa aleeta yabo obwerere ye magezi. Ati kyegamba nti bwe kibanga kikwetaagisa kuleetamu na babwerere okikola. Naye awo oba onotuukako yo level olina kubanga gwe tonoonya ki ssente. Waliwo ebivulo ebikolebwa mu ngeri eyo abasinga tebabimanyi. Mpayo nga bisatu nga bikolebwa mu ngeri ya promotion ku promoting pika muyimbi nga bisatu babina. Waliwo muyimbi sijja tumwogera erinnya kuswangiza inanyo olugamba yakolako ekivulu nga twalitulowooza yakajja abantu ne bayomba okola otya ekivulu nga wenina gitannakola okola otya ekivulu nga vinka tannakola ali kuswangizaawo naye so otegeera nti concert yali yapika ki linnya lya muyimbi nekola nekwata era yakwatayo ate yalina mu kisaawe netugaa abantu bavuddewa ne bajjula concert ezo bazikola nange omuyimbi wange yagikola nyimbi ki Chosen Becky naye n'abasomba teyabasomba anti awo ate bwebidda ku Chosen Becky ng'ate kati olaba njogedde Chosen Becky madde somo protecting because wange naye nsazeewo mwogere kuba nkugambe kati tusazeewo okukolera abantu babeere nga bavaako kye bayiga. Yakola concert nga yakajja nga alina oluyimba lwa byabangi ne bampuza ali afulumyawo n'akola concert ku tavani wuuza nejjuza naye teyagikola nti yali anoonya ssente. Eyo concert eba ya promoting to stamp your name, to cement your name in the industry, to establish the artist. Bakuzimbe bakunyweze mu ndongo. Because concert eyo bwegwa bateeka mu ne ssente mu aftermath bateeka mu ssente mu after the concert. Amawulire gasinga okukolera ennyo ne weebuuza waki tegabateeka kola bali mu promoting a concert. Gakola nnyo wano ng'ekivulu kiwedde ebifaananyi bitambule amawulire gapostinge babloga bawaane omwana muzibu nnyo ono omwana wa ttabbo ono. Kati abasinga abayimbi be tebabimanyi gwe concert nga yajjudde naye nga yabadde ya promoting muyimbi teyabadde yakola ssente. Era tiketi ez'obwerere zigabibwa ku radio z'obulango buteekebwayo ku erinnya libeere nga lisawundinga liyita mu radio obulango obuteeka ku radio z'omanyi nti zezina audience yo. Kati bw'oba nga Chosen Becky omanya weetaaga CBS ne bubeerayo ne bukuba omwezi mulamba erinnya nga livuga nga n'ennyimba zo zazikuba okitegeera. Kati omwezi ogw'okulanga wokka we guggweramu ne concert bweggwana amawulire ne gatambulamu emyezi ng'ebiri awo erinnya liba liri waggulu. Bw'omala n'oleta oluyimba olwanga wakava mu kivulu oba okubirawo okitegeera kyegamba. Kati olwoba osimbudde teri kudda mabega. Kyova olaba nti Becky bw'omulaba amaanyi ge yatandikiramu n'engeri gy'abadde atambulamu. Ate abayimbi be yali asanzeewo abaali bamusinga ne hits abadde asawuninga okubasinga. Gweokimanyi nti Becky kati abadde afuna emikolo okugeza mu bayimbi kinga Carol Nantongo asinga Chosen Becky hits. Abasinga tebakimanyi. Ate yamusooka because oluyimba lwa Carol lwa hit ye yali ya 2014 nsika. Naye ate Chosen Becky okuva lwe yajja genda olaba emyaka egisembyewo yajja 2018 awo abadde asawuninga osinga Carol Nantongo n'abalala n'ebivulo ng'abifuna n'emikola agifuna okubasinga. Naye ate bo bamusinga experience bamusinga ne hits naye olw'engeri gye yayingirawo
yayiirawo n'amaanyi mangi ati ngeza okulaga ogenda omumaliriza nga abalina bw'ati naye nga tesi yeyandibadde abasinga si yandibadde ali waggulu kuba bali musinga yabasanzewo nga bayibidde emyaka 5 plus balina hits okumusinga naye ngeza okulaga nti bino byamusementinga najja maanyi kati agenda okuva mu kivu n'ate oluyimba olulala nga asabula busabuzi. So omuyimbi wa Swangs Chosen Becky n'abalala webali abamu basaagala boogerako kubanga jandikeza okugamba nti just waliwo ebyo byogedde kugamba nti si buli kivulo kyolaba nga kijjuddemu abantu nti baba bazze nti omutimbi yadde anoonya ssente naye ebivulo ebimu okkiriza n'otakola ssente ngaekivulo okyetaaga mu kikole nga kya promotion ticket ez'obwerere muzigabe nga tumaliriza kati kalifa ekivulo akyetaaga ekyo kivulo kalifa bwatyo akyetaaga kati waliwo n'omulala kankuwa ekyokulabirako nga bulaba Vinka alina ekivulo kati gwe tumanyi Vinka muzibu bwali mu ssaawa eno Vinka y'omu ku bayimbi abasinga hits ennyingi wano mu Uganda era bwe nkubuuza abayimbi abakazi abasinga Vinka hits bayinza okulema okuleeta oyinza okwogera Shiba nonoonya abalala nga tobalaba abayimbi abakazi abalina hits okusinga Vinka batono oba si kyekyo balinga babiri oba omu alina hits naye ngeza okulaga nti ekizibu kyali mu ssaawa eno kyekino nti by the time wakoledde concert talina luyimba kyokka obadde n'omukisa okubeera n'ennyimba ez'amaanyi giri gyonna emyaka n'otakola concert ate wofunidde ekirowoozo ekikola concert tolina luyimba kigenda mukosa nnyo era mpozi nga banaleeta kakodyo ke bakola ku muyimbi oli omulala baleeta abantu nekigenda mukosa nnyo ate nga Vinka abadde asobola okuba cricket oven ne bagoba n'abantu ebweru kubanga alina hits naye weebuuza ekimu ku byayamba Winnie okuba cricket over n'agoba n'abantu kuba waliwo ebivulo ebibeera cricket over n'okkiriza nti ddala abantu bayingidde bya ddala ekya Winnie nga tolina wadde osobola okupaakinga emmotoka akanakawa nga kubo kuna emmotoka n'abantu bali mutambuza bigere emmotoka olina gireka eri kutambuza bigere wuutire n'ogamba kati webojja n'ogamba bagabye free tickets bagalindako mukulu twete tulina lwe tupaakinga mmotoka ebyalo byonna byavuddeyo bintu tebijja byagala yingira kivulo ngamba tandi yagabye free tickets oba olimba kati ebyayamayamba Winnie kwaliko oluyimba yalina oluyimba olwali lusinga mu ggwanga mu kiseera ekyo bali bayita malayika nabako gye malayika lwe lwali lusinga amaanyi mu ggwanga mu kiseera ekyo n'akola ekivulu kati oluyimba lukuyamba nnyo mu kupulinga concert eyo okuvaayo Vinka challenge yagina talinawo oluyimba kiri kye nagaye Kamilio takkiriza kukola kivulu nga talina luyimba tuli ku MR live owaayi agatadekeka gaakagwawo Kamilio Scoopurama oluyimba mbu akamyu Kenya wano gaba Kaganda Kamilio njakutte bukwasi bwati abantu bawaayiriza Kamiliyoni naye ndoza bayagadde kwazi Kamiliyoni alina kyegendereza ayinza bamuwaayiriza biki naye alina kyegendereza nti ono omwana asobola otwala sympathy Scoopurama because olimba Scoopurama yabadde lusoose ofuluma olimba Scoopurama balugamba banange temutuloga kati twogera ku witchcraft and success omuntu afina kyafunye ekirungi olina amuloga olw'ennugu n'ebirala Kamiliyoni najja mu concept ye kati mu writing eba concept oba okutte concept yoli n'ogikolamu oluyimba olimba teruba lwerumu ne concept ya lyrics oluyimba ng'egye lutambulamu oba olugye mu concept yoli n'okolamu oluyimba obanga akoze extension eyoli gwe n'oyongerako kati aba extension bazikola concepts bazikola naye olusi bazikola wayisewo akaseera writers babikola akwata oluyimba lwalowooza nti gundi yaluyimba bulungi naye yalekayo kino nekino okuwandika kwabulamu kati ye writer n'akolamu oluyimba olulala ngeringa continuation eyoli gye yakola babikola nnyo writer naye bakikola mu nnyimba nga ziyiseeko akaseera kati Kamiliyoni obuzibu bwagenda osanga bwe buno nti akayimba k'omwana nako kali mu kutambula ate kali serious ate abantu bakaagala kati bw'ojja n'oleeta oluyimba olwanga baluliyanga oluli mu layini emu y'olwoli bagamba Kamiliyoni oli mu futyanka mwana oli mu kwekiika mwana toyagaliza n'ebirala wadde ng'oluusi nyimba zombi zisobola okukola
olwa kamyoni lusobola okukola n'olwa Scooplam lusobola okukola mu kaseera ke kamu naye kamyoni bayinza omunyigiriza ennyo olw'okuba nti ye muyimbi munene ne bamugamba nti waki oyiikiriza omwana. Ronnie Mark, ennyimba ezebbiri waziwuliddemu? Zombi nzimanyi. Ozimanyi? Nga ndabanga abantu abagala okulippira kamiliyoni omumala kumaze emirembe nga ndabanga enkambi ya Scooplam eyasazeewo eisaawo ebeko nekyeyisa ku brandi eyo ndabanga ennyimba zino ebbiri etali concept kale Scooplam tayinza yingirya kamiliyoni omanyi lwaki? Scooplam abasinga tebamumanyi. Scooplam aba mutabani waabwe w'abamayanja era buli kyali leero be bamuleese be bamutaddemu amaanyi gaabwe. Scooplam abamayanja be bamuleese abaddeyo ebbanga lyonna ng'akola naye nga bamwagala bamubeereddewo naddala Palace oyo abadde naye nnyo ne Kamili abadde ajja yamuwaamuko waliwo n'olimba Scooplam lwe yakola Kamili najja n'amubeeramu yene n'okola bondoza era gye yamuwa waliwo olimba lwe yajja n'abeera mu video ya Scooplam abadde bamubeera Mayanja family Wizo Kamiliyoni Palace be baleze Scooplam oyo kati kiri ekyokukwata olimba Scooplam nakyo kiba kisoboka we kisobokera we wano nti Kamiliyoni asowulira oluyimba lwa mutabani we ng'alwagadde n'afuna concept ate oluyimba bangamba Palace yalukola olwa yefe bataloga Jeff n'amugamba oluyimba olwo tojja ddujjayo luwe muganda wo luwe Kamiliyoni ko Palace ate tuli Kenya katumukubire ne bamukubire najja n'abagamba ate buno olima mu lujja wano mutwale wa Eno yajja dukola ne bakkirire wa Eno olimanya luwandika information gye bampa oluyimba lwa Palace yalukola pen era yali agenda dwefulumizanga lulwe Jeff Kiwa yajja n'amuwa amagezi n'amuga oluyimba luno ngoma ibino byokwata music naffe batuweereza music mpuliramu mpe ku magezi kati Jeff Kiwa ina music yabamuwannyo music awuliremu n'amugamba oluyimba olwo terujja dusobola luwe muganda wo yajja oddujjayo kolina tekina buzibu tumukubire tulumuwe ajje era kyova ne mu studio mukulukola baaliyo bonna Jeff Kiwa Palace Kamiliyoni n'abalala nga we bali nga balukola bye story gye bampa naye ate we babanga Palace inanyiri luyimba ate Scooplam ye mutabani wani wa Palace kitegeeza teri Scooplam kyagenda fuma Palace ndasosa kiwuliramu kyamunyo kubanga era Palace yawuli akayimba Scooplam ne kamukolera nena picking mu concept nagamba naffe tusobola okukola mu luyimba olulala okitegeera ate Scooplam era tebakusubira complaining nga bikopezo oli mutabani waabwe tebakusubira kubaako kyoyogera nejjukira Chaga yali atugambye ekedda nti yayimbanga ennyimba ng'omukulu bw'awuliramu akola ki azitwala yabyogera ddi Chaga yekolera bintu yafunako olutalo ne Kamiliyoni nga tebeera ba eye to eye abali mu ndongo wano babijjukira ne beetwala bubi nnyo ne baawukana biseere byo n'avaayo n'agenda mu Firebase nga beera ne Bobi Wine ate Firebase kolagana Leon Island nga yakowa Kamiliyoni n'obulamu bwe bwonna oyo Chaga ebyo sibimanyi nenze nkugamba ebyali mu ndongo byaliwo Chaga naye bakola n'ennyimba yakolako n'oluyimba baali bayita Wakayima n'agamba era mulimu layini egamba byetuyiya byotwala ozaali ategeeza ki yali ategeeza mulala alabika ate layini emweyo ne radio yagyogerako nga bamaze okukola nakudatawo nga badduse muki mu Leon Island n'agamba ennyimba baali balekerawo oziriko ne wizonoza yabyogera baali balekerawo zirikodinga ne basala bazikuume mu bitabo era bw'oba oyagala wulira emboozi eyo tegere lwaki radio baali banoonya studio endala ey'okulikodingiramu music etali Leon Island ne bagendewo omulangira Ssuuna n'agamba gye mukolera ku Marine studio nga lwaki baali banoonya studio endala ng'ate balina studio eya muganda waabwe kitegeeza nti ebyo naye waliwo ebibuuzo ku kiri ekyokutwala ennyimba ez'owulidde nga lukukoledde n'ogaakandutwale nkugamba ebigambo bya Chaga bw'atyo bwe yatugamba n'abiyimba nako mu luyimba lwe bayita Wakayima genda oluwulirize ebyo oluyimba lwa Chaga lwe bayita Wakayima we yagambira byetuyiya byokola ki byotwala kati statement zimwe ate neziddamu ne zibaawo Good Life we bakyankalanya ne Kamiliyoni nga Good Life baali bawa story lwaki baali banoonya studio ey'okulikodingiramu ennyimba zaabwe ze baateeka mu bitabo ye kiki kyakibagano zirikodinga kitegeeza bana zirikodinga lwajjo ziwulira katuzireke mu bitabo nga sindikodinga njo kuliko embona go bakube enkonyoko oyo tegeera songeza okugamba nti bino bisoboka mu ndongo saga agamba nti komera Kamiliyoni egamba mu ndongo bisoboka kuba bizze bibaawo ebbanga lyonna okuwulira akantu ne kakolera n'ogaakankatwale
n'owuli akayimba ne kakola noga kanketwalire kankawambo bakankozeemu n'ebyokubba ennyimba bibaddewo emyaka gyonna si kipya tobimanyi nti mu ndongo abayimbi bazze babba ennyimba z'abannabo neyawayiriza omu mbu bayimbanga era nagaana oluyimba lwava mu lwange bonna ba pulezidenti omupulezidenti wabayimbi omupulezidenti oyo muveeko naawe ogamba ono we munyonyo oyo muveeko naawe togamba bana ba federation muveeko oyo yazze munyonyo federation yali eri anti yagamba bwebwayina banga ennyimba oyo muveeko ebintu emu naffe byatusobera kati abantu amutulababula bino muleke yalina ensonga zemuwulirize muganda wange bwebwayina yabbanga ennyimba ze yawuliranga bwebwayina abba n'akokoola n'oluyimba lwe twamugamba alutuwe lumu bwe lutiri yagenda odutuwa nga tebikwatagana wadde naaka ne tumwesonyiwa alukubamu enanga awo yajjayo yaki tolabagala ebyononese ademaani oyo muveeko tudde wano kubanga ffe twamwesonyiwa emboozi eno tugirekere yakola oluyimba yali pademaani era gwe baleeta anyonyola omukulu byayogedde ne pade naagaana ngaenkyebuuza omukulu yabaddekoki kati ate andeka omusajja muleke ffe twamwesonyiwa lwaba mulabe tudde wano kati ye complain nti yayozeza singa kuvaawa kati ekyo ekintu kyokwoza yayogera oba bana abalala bano Scoopulama tasobola kyogera kuba Scoopulama atya kamiliyoni yatuma ate amu respectinga naye kamiliyoni kugambi natandise nkugamba nti abatayagala kamiliyoni bagenda kukozesa embeera eno okumukakkanya ye alina okimanya nti bagenda gikozesa okumukakkanya kubanga bagenda kukwatamba mujjeko sympathy bagize ku Scoopulama naye kiba kikendeeza oluyimba lwa kamiliyoni pese kulubadde lutambulira kuba kamiliyoni yaleese oluyimba nga lutiisa lwazze mu nnaku nga just teaser nekuba buli wamu kati buli muntu abimanya agambirawo tulusitopinze tuti oluyimba lutandikidde maanyi basobola bebe kulu alina kyeyatandise okubagamba alo nemuwakanya bwe yabagambira nti yatuukako ku level nga yasalawo oluyimba lukuba terukuba ekyoga yazemu okusalawo kati ngeza okulaga nti byebiri bazisitopinga nga bulijjo kati ebimu kubisobola okukendeeza amanyi oluyimba kulutambulira byebyo byebatandise okukola ng'ani oyo asobola okuyiba mu kamiliyoni ekyo ekintu ky'okukwata oluyimba lwo ne batandika oduteekako ebiboozi by'okulubba kulwoza batandise okulwana binafuya oluyimba sipiidi gwe lubadde lutambulira ne respect gyebadde bakuwa n'okuwana kwe badde bagenda okuwana wakubye eno byonna bikendeera kumbe wabbye bubi kati kamenya alina okwegendereza nti wano wandibwa waliwo abali mu muzannyo okukendeeza sipiidi y'oluyimba luno engeri gye lutambulamu wa oluyimba lwo lulungi bw'oluwulira kati sipiidi kwe lutambulira kitegeeza lusobola owamba akatale k'endongo yonna kati waliwo abagamba tekajja tojja dduwamba kamiliyoni asobola okuba abalabe kamiliyoni abadde alwana entalo okufula mudde abadde alwana entalo ne industry muno mu ndongo alina abatamwagala bajjudde bwe bati abatayagala kamiliyoni bangi atayagala kamiliyoni bangi naye gakyekyo kyakolaki kwayo bali basobola okwekuba kati kankuwa ekyokulabirako kimu lwitwali wano naawe nenkugamba ku bya Chosen Becky essole gye nakunyumiriza luli abamogoba mu studio naye ebiseera ebyo Chosen Becky yali ava mu kyalo nga muyimbi mupya kaana katuka akava mu kyalo gwe weebuuze amaanyi ago gaali gavaawa gamukuteekebwako ye abaali bagamutaddeko yali yabakola ki anti bali yayita basobola baali banene bane nga balaba kyengeza okugamba nti teyali talina kye yakoze akava mu kyalo naye ngaentalo zo bazisomba okulaga nti industry yafutwa oba olina kyewamukola oba tolina kyewamukola effutwa liba lingi kamiliyoni oba alina kyeyabakola oba talina kyeyabakola bajja muteekako effutwa nomuyimbi ayimirira mu kamiliyoni anti bwenjagala okumanya oyo kamiliyoni bazira muyimiriramu naawe ebbanga lyonna nga ne saha yakamala omuyimiriramu wano juzi tobirabye ekisaka wabadde beetwala leka naawe bazira muyimiriramu ebbanga lyonna mumbozi eyo nyini twogedde ku Kyaga naye yamuyimiriramu namukubamu nenyimba ne kamiliyoni kyanjawulo radio news bamuyimiriramu kyanjawulo yamuyimiriramu Bobi Wine kati abo bonna byanjawulo mposa eyajja namuyimiriramu nga nga yali aliyani skini ng'otyamu noga bonna bamuyimiriddemu gamba ne saha yamusembyemu wano kisegerekeka yamusembyemu kati kwe kijjogamu tebamuyimiriramu lwakuba n'endongo esigala ndongo bw'ojja nga oyagala wamba akatale nabo n'abalala bakaagala
oba olina kyewabakola oba tolina kyewabakola nabakatale bakaagala balina okuteekawo embeera eyo kendeza ekiyimba kyengeri gyekizibu bwe ekiyimba kyazze n'amaanyi mangi kikuba akamyuge kenyano kaba kaganda balina okunoonya engeri gye bakendeza ku sipiidi yebibuzi byowulira era Scoopulama yasobola okutaasa kamiliyoni atya Scoopulama yalina okukwatagana kamiliyoni because zino byenjogedde abantu tebabimanyi abantu tebakimanyi nakimanya nti Scoopulama abadde mutabani w'abamayanja ebbanga lyonna nange newunyiza kati wokuba tebakimanyi nti mutabani w'abamayanja kati balina okukimanyisa essaawa eno kuba abantu bangi bagenda okwekweka mu Scoopulama befule mbwe bawolereza Scoopulama kumbe baagala nyingiriza kamiliyoni kati ye kamiliyoni obbawangula akwata bukwaa Scoopulama n'amuzza ku saidi ayinza n'omuteeka mu vidiyo ye ey'oluyimba olwo yefe bataloga nga Scoopulama mwali kati kamiliyoni ye kyalina okukola abo abawaana Scoopulama ne Scoopulama tebamwagala yalina okukimanya si bawagizi be balabe ba kamiliyoni bebeefudde abawagizi be kati ye kamiliyoni kyalina okukola kukwata Scoopulama n'omuzza wano ku kiddo ayina sobola gaana kuba abaddenga ku kiddowo kibbanga lyonna kati oluyimba bwe lutuukanga yeffe be bataloga vidiyo ng'etuuse Scoopulama bamuteeke mu vidiyo anti bagamba kamiliyoni wakutera ku kiddo nti tolama si kiddo bagamba kamiliyoni wakuweera oluyimba tolama ekyo si kituufu nekyo kiri ku buli ekyo kiri ku kamiliyoni kiri ku muyimbi yenna ow'amaanyi kati kankweyo akaboozi oba biwanvuwe tufayo time yaffe oluyimba lwa Bitusi ne Aroma baluyita Yola mukukola oluyimba olwo twatula ne Ziga oyo kuba Ziga talina kyabadde akola nga si kirimu ye Roni nange nze Roni so tuba twakwatagana kuva dda n'okuleeta omuwala oyo byonna twali tukola naye paka ne leero kati Ziga agamba tumuyimbi tumukolereyo oluyimba olw'amaanyi olumuyamba okupenetrate nga tukoze music omulungi naye tabotola twagala hiti kati esalawo tukoze tutya naga tukole collab y'amaanyi ne mugamba ogenda kukola nani Jeff namuwa ku bwereere Shiba namugaze nkwadde wange ku bwereere tukole jukira Jeff yali mukwano gwa Ziga ebiseera ebyo era twali tudde ne Ziga ne mugato kikola bakwadde oluyimba olw'obwereere ne tolukola otoberanga bali abalala nti music bagenda kupakuka Shiba mpadde ku bwereere ate Shiba amekinza abantu bangi tudduke tokola ono omuwala oba toyagala mu breaking toyagala mumenya muwo abantu abatali nnyo wala nnyo naye age bracket audience emyaka gye bamaze nga bayimba nga tebali wala nnyo naye nga ba myaka gye tomwanguya mutwala mu minzaani ya Shiba agenda kuyimusa otambuliye mu bireeri gyali amala akute nga tosobola kwewanirira eri gyakulese kola ne bana abatali nnyo wala naawe bali mu bracket yemu naawe ne tutandikoleeta amanya erinnya eryasooka naye yali John Black ebiseera bye yali kwali nemuga tukole ne John Black tukole ne Fikfa Maika tukole ne Bitusi nga tunoonya muyimbi musajja naye nga si mukulu siyo yaluddewo ennyo ne waba mukazi naye nga siyo yaluddewo ennyo siyo yakikubye ennyo bano abakyali mu age yemu nga nabo bakyalina bye banoonya bakyaswagulinga nabo ababone audience nga musobola ogigatta eyagega amanya ge naleeta ne tugamba katubiwe omuyimbi alondeko gwayagala omuyimbi ne tumuwa nga tumuwadde John Black tumuwadde Fikfa Maika tumuwadde ne Bitusi omuyimbi n'agamba ayagala nnyo bonna abaagala naye tumugala londako omu naga tusooke Bitusi naga naye bonna mbaagala londako omu Bitusi yayonda Bitusi nga si mikwano gya Ziga Enoko omumanyi n'ebintu bye byepankapanga nimuga kati omanyi Enoka ffe tukatwogere naye kati nze Enoka nga kyali wange ate era ni musuwa oligayiga bayita musuwa Beka nga naye era mukyali wani wa Enoka nitugenda ali kasaawe wali ewa Babura wali wanzoba omanyiwo Enoka we yalinga ali mmere wali wansi kusa kitoleko gundi awo netugendawo netutuukawo Enoka netwogera naye kati nze kyenakola ne mutega musuwa ne mugago yogera naye on behalf of omuyimbi then nze ngenda kujja eno njubise nga omulabi omutunulizi w'ensonga ajja kumpuliriza mu kifaananyi kirala so ffena tuleme kuba mu ango y'emu gwe jangu ng'owa ttiimu nze nzijenga atabiriimu ng'omutunulizi w'ensonga mujubise mufunze mwamufera kati ye n'ayogera naye nze nenzija ne mugamba naye olaba temukola nko luyimba na muyimbi nga mwaba muyamba
mu Eva muwadde mukama bukami mukola n'abantu abasinga bemujjako masannyalaze okumugata waya era bwe kyali gegali amazima bali tebakola nkona muyimbi nga be bamuyamba bittuse badde kulangana bayimbi bagisinga maanyi ebbanga lyonna ne muganda naye kati yesaawa nammwe muzeeyoko muleme kulabikanga mmwe abaka mu bukami industry nammwe mubeeko we muyamba nga nammwe babayambye industry ejja balaba bulungi so nze ndowooza tugaana luyimbo tulukole kumbe muva mwe namunju wadde terina nnyo kyerugattako gubagolera bwolaba omuyimbi muto naye lukole kijja kuyambako okulaba nti webanaleeta abayimbi abadde bakama obukami tebajja kuteekamu ndi eno njubisa enoka n'agamba ebayiza bwe kikola nabuguma kikola tukoleyeko ku luyimba nga naffe ffe abayamba badde batuyamba buyambi kituufu bwe yabuguma ne batandika okukola oluyimba naye ngera omanyi ekyanga bajja neyekyanga tetujja fuluma nojja n'obiyingiramu kyekisinza okumwekyanza era nzigiranya kyeninakola awo nakigamba ziga nemuga enokoyo mukole booti ne booti muyite mukole booti ne booti ajja kugonda byadde ekyanga tajja kwekyanga oluyimba lujja kukolebwa biki ebimwekyanza enoka avaako mangu anywa ku waragi anyiiga mangu manejinga ki abantu nga tempa ze ziriwo anyiiga mangu ati oba okola naye anyiiga ate bwanyiiga asalawo ogenda ologira oti nga yayiseemu dataliiwe kati yenkola ze naye twakola oluyimba ne luggwa naye ngeza okugamba nti ebintu ebimu otuuka n'ogamba nti tugenda kuleka tugenda nakubaako betuleka wadde kukola bo bagimpadde yabwerere sigenda gikola kubanga byakubala byamapeesa nti oluyimba ono tulwetaaga naye oyita kati ngaomusajja waani ono omusajja gwe bayita Samasoja tonsibaako basajja Samasoja omusajja waffe kati Samasoja nga bwe namulaba nga akoze oluyimba naye lwina mu biru ng'oluyimba lulungi naye nga okola otya na Irene nga tonnakola na Rema tonnakola na baani bonna abaddako awo wansi paka kuba naba generation yo okitegeera nokola ne bashiba bano bonna abali wansi tonnakola nabo sooka bano ojjenga olwalize kati kyekiri kyembadde nkugirako nti okukola n'omuyimbi ow'amaanyi ennyo kiina disadvantages abasinga kye batamanyi bo balowooza kyova abagama akamyoni nti mulogo bw'okola naye mbuzimayo ogwa w'amaanyi nnyo sita nnyo bw'okola naye oba wenyize mu kategore gy'otajaamu kati ate nawe newolowooza bwotyo bw'oli oli ku level eyo kubanga obeera otambula naye osinkana abanene oluyimba lukubira waggulu obeera ku stage ez'akabi kuba oli naye ekiseera ekyo bwe kiggwako ekyoluyimba kya myezi 3 4 5 6 agenda kukuleka akugaye genda okola ennyimba z'endala bagamba community mulogo osima gaba masanyalaze oba ovuddewo wali ku source bw'ovaawo ku source ate oyagala bisigale nga byebimu obadde otuuka ne bakubira endu ne bakuwa respect kumbe ojja ne kamiliyoni wano kati emyezi 6 giweddeko egy'oluyimba olina okuddayo okola ennyimba z'endala kati ate n'ekirala abasinga balaaliramu nnyo okumala ebbanga oluyimba lwa kamiliyoni lutambula naye erabira okukola ennyimba z'endala oli gwoliko ye yakola dde ennyimba nnyingi alina gweolina lumu lwa kamiliyoni kati ebbanga ne liyitawo oluyimba ne luggwako tomanyira kumanya nti lwaggwako okyatambula na kamiliyoni so kisoboka okubanga omusajja woyo palaso yakwata mu nnyimba za gundi andi ngeza okugaa nti olwokuba omulenzi ono mutabani waabwe talina lwakyagenda fulumya nga tebakiwuliddeemu bebasooka okkiwuliramu kyangu nnyo okubanga era yawulira n'apiikinga ki concept n'akola kyevudde gamba nti omuntu wagamba nti kati ye palaso yamanya atya nti Skupulama ino oluyimba lwagenda ofulumya baluyitabe batinebwe bati nkugambye oli mutabani we talina kyagenda fulumya nga ani palaso tasoose kuwuliramu naye nkunyuwadde n'ekyokulabirako nkwadde n'ekyangu kamyoni kyasobola okukola bano abaagala omujjonkera akwate Skupulama amuteeke ku kidowa anti bajja gamba kati amweyisa ate amweyisa kasaffe tubabuulidde amazima tamweyisa be babadde bamulera ebbanga lyonna era bw'otabawa credit n'oba toyagala Mayanja family at least you credit them for that be baleze omwana ono from day one ate palaso yakirina kati tumanyi nti oba oluusi abalera alina kyabafunamu kye tutamanyi kati bwebanga ebyennyimba bitandisa ovaayo ebyo kitegeeza nti abamu abalera nga walaba akayimba akalungi ng'akola ki naye noba buba bukugu waliwo omuntu alaba ekirungi sikyuna takyegomba naye omuntu oyo alaba ekirungi n'akisembeza omuntu oyo aba mukugu naye palasa at least abadde alera abaana mundabine n'abaana abalaba embadde ndaba nga kale oluusi alabwa akayimbako nga kalungi najja n'agamba mukakole bameka babiri naye era n'akulekamu n'atakakugoba mu luyimba kyova palasa alina ennyimba nnyingi
n'abayimbi abato nyingi ate ezisinga zikoze, kitegeeza nti ekirungi ekyalina takugoba mu luyimba lumu, akugamba tulukole bameka, yegomba naga tulukole babiri, oyo mukulembeze mulungi. So omwa credit ayinza okuba ayina obunafu bwe, ayinza okuba ayina empisa zembi, ayinza okuba ayina wakola ebibi ngera obimanyi ebyabwe abaana, naye ate waba ayina ekirungi naye tukicrediting. Njijukira wano omukwano gunyuma naye luno oluyimba olw'omusumba ono kati yasalawo ali mu Amerika awo, niseno yawandika ennyimba bbiri nga zifaanaganira ddala. Omukwano musabanyumenga wamu nga bw'ofuna ekikunyumira nange bwentyo. Olajjuli Mutesa Asira olwa Samali Matovu nga zonna concept y'emu nga kaseera keekamu naye ne producer y'omu, naye ate mulyo tegwabumbujja nnyo nga wano ndaba bbiri yange ebitakwalagana naye enduulu eri mu kibuga awo. Anti bano baali bayimbi bapya, baali bayimbi bapya bombi, ate ekyokubiri nga tolina gwogenda lwanira nti okuba ono owolereza ono bonna nga bali mu kategore y'emu, ate bo nga bo tebeerwanyisa. Samali Matovu yali mupya, Julie Mutesa Asira nga mupya, n'ennyimba ze zaabaleeta, bombi ze zaabayita. Kati tewaaliwo nnyo lutalo, baali tebalina nafuna na balabe bangi, naye ono Kamili nkugambye beefudde mu buwagizi ba Sikupulama balimba banoonya ngeri gye bakuba kamiliyoni, si buwagizi ba Sikupulama. Weewaawo gwe mwana wa Katonda aliyo t-shirt gye mbaddemu olwaleero eriko #NotSodomy_among_children, #NotSodomy_among_children. Teweemolera ku baana bato, abaana bato baleke bakule. Gwe omuzadde alaba omusajja eyeemolera ku mwana omuto, vaayo omukango mugambe genda twalira obulusifaali bwo. Saamasanamu ayimirira mu basajja abakulu, mu bakyala abakulu, okwemerera ku bwana obuto, so nga obwana obuto gy'emiti egigenda okuggumiza ekibiira kyaffe, era bwe tunaaba tuvuddewo be bagenda otwala eggwanga mu maaso. Waawo omwana omuto ekitiibwa, omwana omuto muwe eddembe lyakule, tomutuma bisigala olyawo, waliwo kyali wange si kyali wange, waliwo kyali gwe nalaba seba atuma omwana omuto ebisigala, amutuma omwana omuto bbiya, kati omwana wabireeta akaana kagezigezi, sokonyweko omumiro, oli mukutta mwana, oli malala. Bw'omutuma nti mujuwaaji, omukuba ebisigala, omukuba ebyenge, abantu abo ba problem ki gye balina. Ndowooza minisita w'abaana yanditadde nnyo essira ku bantu abayisa embeera eyo oba bakola ebintu ebyo mu baana, ne bakwatawo nti bamusiba emyaka 17 lwakuba mwana bisigala na bbiya, bamukwate ng'abasaaga bamusalire mu lujjudde, kubanga tosobola kuba mwana muto bisigala na bbiya, tekisoboka. So mwesonyiwa abaana abato, mubaleke mu emize gyammwe mugikolemu, abamanyi ne bemukkiririzaamu, naye omwana ono omuto tumuwe omukisa, naye naatuuke yeesalirewo ng'ate takoseddwa. Kale nze nzikiriza nti gwe Rabon Charity Foundation bw'ogigulako ebisiige, bw'ogigulako emmeeza zino, entebe, bw'ogiwa okudressingira woteero yo n'ebirala, okukola ekitanda kyo, oba ogiwadde omukisa ogw'obutasabiriza bazungu. Tetuli wano sabiriza